muntu yenna ku bwa president mu kalulu akajja. Okusalawo kuno kutuuseeko olw'okwagala abantu abalwanirira eddembe okwegatta nga twolekera akalulu kano gye tulabanga front emu ez'okwerwanako. Tusazeewo naffe tugamba nti katuyitiraawo era munukuwa obubaka akaliwo PFF egamba nti tetugenda kuleeta candidate naye tulina banywanyi baffe balala babiri okuli National Unity Platform NUP ne Alliance for National Transformation abakyayawukana mu ndowooza. NUP egamba nti twetaaga candidate omu ate oyo bannayuganda bonna gwe bakkiririzaamu. Alliance for National Transformation egamba nti nedda bonna baffenna tujje bannayuganda bano boolaba bajja kusalawo ani alina okuba nga ajja. Mutuweereza obubaka bungi nnyo mwere kubanga ate mulaba sumulula naye katugezeeko tuzannyeko bwe tuzannyeko. Tutandikiraawo abantu abalwanirira wabula Mugisha muntu yandibadde n'ekisa ekintu n'akivaamu akirekere Bobi Wine kuba Bobi Wine tulaba yasobola. Mugisha muntu ffe tumutegeera nga okulonda kunaatera okutuuka naye Bobi Wine abaddewo from day one. So Mugisha muntu atusaasira leme tutonoonera bululu atuule wansi akiveemu. Ffe bannayuganda twategeera omuntu omu Bobi Wine. Awo wali Bobi Wine wetave wali ambuleera. Masiri mutya osike mukono tuweeko omu Kyagulanyi. Hi Shadi and Simon, mwebale kuweereza mikwano ze Mariam ne Kalisizo. Kaakati tukkirize nti yes asinga amaanyi abantu bonna ge balisimbye emabega. Bwe kiba bwe kityo n'ebifo ebirala wano ebirimu abantu ng'olredde baali opozisoni b'amaanyi tebasimbibwako bantu balala bazze bapya. Ekyo bwe kinaakolebwa kijja kutegeeza nti waliwo obwenkanya era buli muntu alowoozeddwako so si kweyagaliza kibiina kimu. Simon ne Shadia mwebale kuweereza wabula Mugisha muntu yandibadde n'ekisa ekintu n'akivaamu akirekere Bobi Wine kuba Bobi Wine tulaba yasobola. Mugisha muntu ffe tumutegeera nga okulonda kunaatera okutuuka naye Bobi Wine abaddewo from day one. So Mugisha muntu atusaasira leme tutonoonera bululu. Yes, Simon ne Shadia mwebale kuweereza. Nze bampita Eddie. Okuteesa kwange nteesa bwenti nti ne bandikiriza baleeteko omu kati yo NUP tesobola kugamba nti ffe tukivuddemu oli omuyaye kajje. NUP wekkiririza mpozi nga kandidate waayo yakoze eki nga gwe bakkaanyizaawe ng'ayitawo kitegeera. Saimu wasuza otya ne Shadia? Amanya Semakula Alex ansinzira wano Kabaga. Kati ensonga eyo bakama bange omuntu omu gwe twategeera yoyo omu era nze ndaba Kyagulanyi yalina okuleetebwa. Tuve mu nfuga y'abantu abaaliko ab'amagye. Abantu ab'amagye batumazeeko emirembe. Bwana Simon kulamusizza erinnya Ssebijjo Peter Mityana District. Naye nze ndowooza ntuleeta omukulembeze omu ate oyo Kyagulanyi ssentamu. Naye bennyini okugamba nti tulondewo omu akategeera paasi bagikuba wagizza owa Kyagulanyi ssentamu kuba yamanyikiddwa. Mugisha muntu si ye muntu amanyikiddwa ennyo ekiri awo. Olaba katulaba n'abamu tebamanyi na kibiina kya anti. Naye nz'olinzita n'amazima oba agagawo gajjawa naye nga ku mulamwa naawe olaba kirabo ekyo. Kati ye baleeta ani? Tebalina ebibiina by'opposition tebiina. Yes, Simon wasuza otya kansululi bulungi oba beegatta oba tebeegasse byonna bye bimu Museveni ati ku ntikko ekitegedde oba beegasse oba tebeegasse be bamanyi. Naye nz'olinzita n'amazima oba agagawo gajja.
kale kyekyo kale wewe tusoose okuzannyako kati singa kubadde kulooda nga tubala bululu naye olwo omukyala ayogedde ensonga gye nayogeddeko nti okwegatta kw'obwa pulezidenti nga temwegasse mu bifo birala ebyobukulembeze makwekansaamu muba mulimba mutandikire eno tutandike okwegabanya nga tukyali ku nga tukyalina olutalo kwa Kampala yeetaaga lawyer, Kampala yeetaaga inginiya tetusobola kujja lutalo lw'e Kampala tulutwale ku bwa pulezidenti ate twegatte kya bulimba. Ekyokubiri abakulembeze kituufu basobola okwegatta mu ndowooza nga nakutegeezezza nti no mwami Kyagulanyi walaba mwami Sserunjogi nga alumba dekiti amasasi agakuba dekiti n'agamba bannaaye tunoonya akalulu naye n'ekitiibwa naye kitegeeza nti ffene wansi tuli divided already. Kaakati gwe ekibiina ky'ebyobufuzi nga naawe okkiriza nti Ssennyonyi akoze bulungi ng'oli opposition nga bamusimbyeko omuntu tosobola kugamba nti ate twegatte ku kyobwa pulezidenti ng'okimanyi Ssemujju yakoze bulungi omusimbyeko omuntu tosobola kugamba nti twegatte ku kyobwa pulezidenti tuba tulimba wamukwerimba. Tuli mu kunoonyeza pulezidenti akalulu tutuuse mu constituency bibiina bibiri birinamu bakandidate babiri kandidate agenda kuwanika mukono gwani so kati kino kya bulimba ataleese kandidate noonyeza bamemba ba parliament akalulu va mu byokwekwata ku balala wano tuli mu kulimba ekigendero ekinene singa kyali kya kufuna joint candidate tuli mu gwakumeka tuli mu September by June would have a movement eteereddwawo oba an umbrella eteereddwawo n'ebigendero byabyo nga biri streamlined bulungi. Otegedde bulungi tetukkiriziganyizza nti ba candidates abakoze obulungi nga tuyita mu mitendera ABCD tebagenda kusimbwako. Tukkiriziganyizza nti ana joint candidate okuba president tugenda musunsula bwetuti ne bukya bwetuti naye essaawa zino nuupu eri mu kusunsula busunsuzi babaka aba parliament abalala baamala dda n'okugaba flag abantu baabo baamala dda okugendamu oba okitegeera so nze ndowooza it is late tekirina bwe kitutaasiza buli muntu yenna agende mu field nga anti bwegamba eryanyi kyendowooza kyebasobola okukkiriziganya kati nga opposition tukuumye tutya akalulu kyekyokka ekisobola okwogerwako ate ekyo tekirina kusosola kibiina kyonna naddala nga kiri ku opposition nti UPC esobola okubanga essaawa zino ogibuusa amaaso naye nga mu mambuka ga Uganda kyekibiina ekisobola okuwa okugaba abapoling agent ku buli polling station kubanga eyiwajja erina amaanyi kati kyetusobola okukkiriziganyako essaawa zino nti obululu obugenda otuweebwa nga opposition kubanga bwe tugenda ne mu statistics Uganda tennafunayo kalulu ng'akulembedde owookubiri n'owookusatu buli omu asobola okulya obwa pulezidenti. Competition ebeera kwakulembedde nawakumeka amuddirira ndozi yasembayo okuba n'obululu obungi yali mwami Sebaana Kizito yayimbula omutwalo nga 5 plus abalala bonna akulembedde abeera mu bululu omutwalo obukadde 5 addako n'abeera mu 3.5 owookusatu n'abeera mu mitwalo 10-23 awo kitegeeza tabaako na bululu wayonoonye. Kale tukyagenda maaso ne programu eno somo tugenda kwetoolamu katono tugenda batukomawo ebirowoozo byame tubyeyanzizza nnyo tukyagenda maaso byanga tubisengejja biwuliramu okwabenga gye tusobola nga tubisaawo tuva ku programu somo la tukomawo n'olutambula. Good morning.